omanyi n'enseko zisobola okutta omuntu naddala singa abeera mulwadde n'aseka ayinza okukotyonkoka n'afa. Kale n'olw'ensonga eyo Muhoozi nga amaze okulaga obutiitiizi mu kitiibwa kye eky'obwa genero n'awanulayo obubaka bye batatedde ku mukutu gwe ogwa X nga alabula ambasada wa America era nga amutegeeza nga balina okubeera nga yeetondera kitaawe General Museveni olw'okumuyisaamu amaaso. Amaze n'apondooka mukalukalu tajja busera n'abuwanulayo ng'era bwe bagambye nti muganda wange bino bijja tusesa nnyo era gwe wenna alina ebirwadde olina okusooka okwejjanjaba. Omusawo waali wano ku Uganda at large nze gwe navumbula ng'ali eyo yeekwese tayagala nsi ekimanye kubanga atya agamba abasajja bayinza okunkolako munnange era bwakirika bakubire ggwe gweobalagirire ennamba bw'oba ogyagala ggwe olina ebirwadde pressure sukaali ensigo zikuluma n'ebirala. Jangu wano ku Uganda at large ennamba zaffe ziri awo esembyayo 73 n'endala esembyayo 15. Nze munnange nkuwa ennamba y'omusawo tetujja kudda ku olwo. Kale munnange bino bitusesa era biseseza ddala ng'ogyeko ennaku okweraliikirira naye ate n'enseko ziyinza okutuviirako okufa naddala bwe tuba tulina ebirwadde kati nga pressure. Munnange genero bwe tulinawo essaawa eno ayogera omu bw'ati Muhoozi Kainerugaba ng'era ono mutabani bwa Ssaabalwanyi Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa bwe yawa erinnya erya Muhoozi era nga lino lyayitegeeza kuwoolera ko yenna agezaako kumanyira kitaawe muganda wange kirabika okuwoolera kuzeemu omukoosi kubanga newankubadde si gwe mundi ogusoose okubeera ng'aderiitinga ng'asangulayo byawandiise ku mutimbagano munnange kino kibadde kitunuuliddwa nnyo ekyokulabula ambasada wa America era nsaleesale nga tannaba kubeera ng'atuuka owa Mande essaawa 3 ez'okumakya ze tubadde tulinze obubaka abugjeeyo era n'okubwegaana kirabika bw'omubuuza akugamba sinnaba kubiteekayooko. Omanyi nsuubira okuba nga waliwo Muhoozi 1 ye Muhoozi kwegamba nga tugeze yakazuukuka ku makyawo Muhoozi 1 kati waliwo Muhoozi oba 2 oba 3 oyo abeera akoze eki abeera ali haayo oba kakati munnange obubaka buno obwabadde butiisatiisa ambasada wa US oba wandikiddwa Muhoozi 1 oba 2 oba 3 kyetumanyi ambasada William Pope bwe butyo buggiddwayo Muhoozi abuwanuddeyo nga bakayita olunaku lumu lwokka atukoze bubi nnyo kubanga tubadde twagala kulaba eddoboozi lya genero. Kakati munnange obubaka buno gwe wenna atamanyi bubaka bwabadde bugamba ki Muhoozi yabadde munyiivu nnyo era nga bw'atyo akambuwadde nnyo eri ambasada William Pope ng'agamba nti ono yayisiza mu kitaawe amaaso era wamu n'okuyisa olugaayo mu constitution ya Uganda bw'atyo n'amuwa nsaleesale ey'okubeera nti munnange yeetonda era nga zabadde essaawa 3 ez'okumakya lunaku lwa Mande nga tulinze oba si kyekyo munnange alinde okubaluka kwonna okunaava mu Uganda. Munnange kirabika ndowooza mu kwekeberakeberamu awo nga alabika okubaluka kwabadde yeesiga nga kuyinza obutabaawo. Manyi kati oyinza okwogera ekintu n'omagamaga oti n'omagamagano katugeze oba obadde n'ekyokulya nekigwa wansi naye ate ng'olina okukirondawo tolina kyakukola n'osooka omagamaga bwoti n'okijjawo neweebuzaabuza bwoti n'okikubayo mu kamwa. Kati muganda wange okusangula ekintu ensi yonna kyeba emaze okubeera ng'eraba era banatera tugamba nti yabadde asaaga kubanga ye munnaffe abeera asaagasaaga nnyo
abamu kyemulowooza nti abeera ayitidde si kuyitira, abeera asaagasaagamu genero. Munnange obubaka buno kugambye bwaleese ebbugumu ku social media, era abo batiimu Muhoozi, tiimu MK babadde batandise dda okubeera nga banenya amawulire okubeera nga gasavuwaza nnyo obubaka obwo bwe yatadde, bagamba nti obubaka bwe bagambye, infact bagambye obubaka obutali bwa buvunaanyizibwa obuyinza okuvaako muganda wange obuzibu wakati wa Uganda ne America, nabo nga bakirabye ku guno omulundi. Omusajja waabwe ayitidde munnange bwe batyo ndowooza nga bamugamba oba yabadde akyajjukira nti yabutaddeyo dibye yabutaddeyo, ekyo nakyo kiri awo nti butajjukira. Tetusobodde kubeera nga tufuna omukisa, kitukoze bubi nnyo okubeera nga tulaba Ambassador Pop ye agenda kubeera areactinga atya, kubanga abadde ndowooza naye alinze ensala oyo akakaleka tulabe. Kiringa bwonoga omwana galamira nayimirira nalaganda okugalamira nogamba omwana bwotakola bwoti bwotakima mazzi togenda kulya mmere, omwana natakima mazzi. Ndowooza kiro badi tulinze okulaba noona ayolese amayinja ge ag'obwa genero. Kakati nkwabe nkuga ebisugwe mulundi okusoose Muhoozi okubeera nti ajjayo obubaka oba aderiitinga obubaka kwegamba obusoomooza bwabeera tadde ku mutimbagano, era bugenda okuwandukayo ng'abantu muganda wange boogedde kyeboogera babyogedde, naye nga ye abeera abutaddeyo yadde ate abeera abugjeeyo. Era bwatyo bwe yawateeka obubaka ku mukutu n'agamba nti tujja kuddamu kyetwakutuusaako mu Arua tusobola okukiddamu. Nga Mukama Katonda abasajja boogera kati ng'abaseza bagula essowaani. Kakati munnange okuwanulayo obubaka buno kireetedde abantu okubeera nga babuusabuusa genero ono nti oba yatidde nnyo, oba oluvannyuma lw'okumugamba mwana wange sigenda kwetonda ku buno muli n'ekiki kyonjagaza. Abasajja naawe bamanyi ayagala emmeeri ekomewo. Kakati munnange insidenti eno okuva lyagwawo bwetyo nereeta ebibuuzo bingi mu bannayuganda, era nga bagamba nti kino kyalivaako obuzibu wakati wa Uganda ne America. Kale mu bangi ba observers oba abatunuulizi bagamba nti okujjayo obubaka buno posti eno kitegeeza nti Muhoozi ayinza okuba nga akazito kamutuddemu, pressure emutuddemu, oba oli awo n'okuswala okutagambika oluvannyuma munnange olukubeera nti ataddeyo obubaka naye nga tewali nsonga lwaki, ate era nga n'omuntu gw'asongamu tewali, nga naabo oba ensonga lwaki bwe bataddeko envumbu babataddeko envumbu kuba y'ensonga, nga nabo bennyini bwebabuuza bagamba ye twatulugunya abantu ne tukola ne bwe tuti. Kakati munnange mu mbeera efaanaganako bwetyo mbadde sinza kukyebeera kubanga tulina okubeera nga tulaba ddala standby generator bayeebaawo emirimu gyayo era nazo okubeera ng'egikola, era nga tulina okutegeera ddala kubanga abantu bano beekwasa nnyo nti waliwo ze bayita simanya issues of national importance. Kati tulina okubeera nga tutegeera ddala bwe tuba twogera ku bukulembeze bw'eggwanga lino ani ayina okubeera nga limukwasibwa, era biseera ki eby'omu maaso bye twolekedde tulina okubeera nga tutunuulira nnyo muganda wange abo abeesowoddeyo okubeera nga batulaga nti be baliwo kubanga ffe tulina kufugwa twakkiriza, naye tetugenda kukkiriza kumala gakkiriza kufugwa bufugwa. Buli omu tulina okukkiriza okufugwa obufugwa naye nga tusinziira ku nsonga era nti agundi asobola otufuga.